I love that girl. Omwana tendo banna. Mukwano gwo. Sinyo mukwano gwa bayimene simuinaako buzibu. I don't know. I just like her. I like her. Okay. Simanyize guno omwaka. Nyimba lolo zimu ku nyimba zensinga okwaga. Njagala oluyimba lolo. Kadia. Awoluwawo kabigiri from Vivian Tendo. Very very beautiful song. Ke katwese mukama kafako nako olwaleero era nga Sianji yali ku kano ka body hugging maroon dress ke neseze onako olwaleero. Akabaka kali mu ka body hugging. Naye Ivanike. Bulijjo no tulaga ngatto. Kati wano olazeewo ojja kunyiiza abakyala beewaka. Sianji asangibwa Makindye awo. Efulume nga basajja be basinga otulaba. Tusobola kufuuka n'ameemu nga bakazi basajja be batulaba. Sianji asangibwa Makindye ng'oyise ku police barracks festive season eno genda omuguleko obugoye ayina stock empya just ya December kwesala wero oba mukubireko ku 0758 59 18 16 obugato bulungi abera antidora yabeera nabo buli kagato ko yagala obugato obulungi obugato mukulu batusaba obugato antidora enamba eri 0786261991 ajja kuba nakufunira akagato akasoogene akagoye ko bufunye ku CNG ikali tsoke tugende banika naye zoba yakulose ajja kuba era ng'ogenda bokko kira madaga hafi mbadde nakijalo kugamba aye Simba automatic tumalako omwaka guno gero beri katufunira pichipichi ya Yugi Boss 2023 mwaka gwa kukola tukkiriza nti Katonda wanaatuwa obulamu atulina okwesembulako kuva mu 2022 we tubadde mwaka mulungi nnyo tusaba Katonda atuwe ebirungi mu 2023 naye wonna ebiganye obanga akasente ko badde ofuna tekamala obanga oyagala okweyongera kutokkirizanga kumanya kufuna sente kuwuliranga sente ofunye ezimala bwe bulamu kasa obanga ozifuna mu bulungi so ne obanga guno mwaka oya Katonda badde mulungi eriggwe tokkiriza kumatira tomatira na kyolina weyongereko so Yugi Boss yinzo kubanga yemu kwebe byogenda okubanga ogatta kunfunayo ate oberengo ogifuna kuva banafu abasimba automotive ekiru kyayo ogifuna ku kibanja mpoli mitwalo gibeera 5 kyogenda okubanga okola ofuna ndago muntu yo ne balo ya LC abakwemira babiri nendaga muntu zaabwe then emitwalo 5 genda nago wano ku offices za kuzimbe kya BMK obogene nentinda oberenga twefune bana pichipichi eyo ya Simba automotive eya Yugi Boss Arapex third has submitted as tiles ogenda kumujja mu hardware zona mu gwanga zilamu kubanga atimba tegezo mvuka ngoli ogenda yangu ku Facebook page yange ngoyagala gamajera kubeera distributor nyala kunoonya mirimu sites je ziliye tembera akakutula kuno kutandika kusabiriza site bwogiraba gendo yogere n'abantu entandikwa y'okufuna akasente bwe bwangu bw'okwogera n'abantu buli bwosirika kitegeeza nti oli meeting emikisa jo yogera nabo then ojja mu inbox ngenze nja ku namba ya Jackstar ocontacting Jackstar muberengo ogamba nti nafunye ekizimbe olubagala ensawo za Arapex 2 nze nfunako meka ojamalizo ya udeke mitwalo jonga 5 yeah omubulamu berenga bweyongerayo so namwe abali mu hardwares ngoyagala okubanga ofuna Arapex berango mufuna kubanga sawa ne adhesive sawa zinakola okay kale kama kafako nako lwalero ngenda kubanka wereza abazadde abaya ukana nenga bayina mu omwana oba abaana now kyandibadde kyavunanyizibwa nti munno wakusaba ku mwana naddala festive season eno ka holiday kana gamumpeeko nange mbereko naye bambi mumuwe naddala abakyala naye naddala abakyala abaana abo temubalemera tulina ensonga nnyingi ze twekwasa ze nandirowoozezza nze nga zandibadde ntuufu but again ate abaana ntuufu ku ggwe as a mother yes we respect that nti taata taweerera mwana tamulabirira taata taweerera mwana mwagaza kimuwulidde anti kati ekyo kyengendo okugendako nti tamulabirira era olaba tadeservinga kubeera naye bw'omwana ono bwakula ekyokuba nti tewamuwaayo wa kitaawe kijja labikanga selfish act omwana bwakula n'abeerawo nga bungetabungesi famire anoonye abantu ba famire kubanga olaba bw'otunuulira famire yes kitaata gye ekiri ekitalabirira mwana ne waliyo jjajja w'omwana ayinza okuba nga ye bambi yandibadde ayagala but she cannot afford waliyo basengaabe waliyo bataata b'abato ebyo byonna tubitunulemu by the way enseene ekuba ng'omuntu okuze noyagala okugendako ewammwe noonoonyayo kuyinza olumu nebyomu ebikutawaanya
olumu bamaama bambi mufa omwana nasigala ku nsinga alinga ataliika agamba naye nga mmwe obuzibu bwawalina it was between you and the father so mu ngeri yo kale tukikolera abaana baffe baba bamuyise jjajjaawo amwetaaze basengaye bamwetaaze muweeyo mullo gambe kale nkikoledde mwana wange bo bamulabe eyo gye bw'anaakula eyo omwana omanyi twaliko abaana bato nawe tuli bantu bakulu. I know the part my father played in my life. I know the part my mother played in my life. So, sawa zino chikumenya, gwamuwerera, omwejjanjabira, okola buli kimu. Abamu kibaluma nnyo nti n'abasajja si baavu ne ssente bazirina. Naye agamba omwana ombira nawa excuses oba n'agamba togenda kwogera nange ne bambi. Bwebeera nga ddala bamukusabye jjajja wakubidde essimu agambe mutuweeko. Weegumye kati imagine singa kitawe yali yafa. Tubabalenga abafu bwe kiba kyetaagisa mubalenga omufu omwana wo mupakingire gulirayo jjajja ebintu muweeyo abeereko n'abeewaabwe tukikolere baana baffe naye nga kyandibadde kyabuvunaanyizibwa oba maama tata omwana obeera naye abeera ne maama we omulala mujjawo ono bwaba musabyeko maama we aye togambe oyo omukazi yafuuka malaya alina abasajja bangi omwana ayitagenda kulirayo okumujjanyiga olumu abakyala twawukana atandika okuyiiya obulamu maybe ng'abeera mu society etali nnungi naye maybe muleke agende yes kiyinza okuba ng'ayinza obbaako byajjayo neebeera taata omanyi obuzadde buno ye mwana omanyi omwana tosobola kumusukulowo tosobola beera muntu mulungi nga tolayo ku sayidi ndala kakati oyinza okuba nga taata olina obulamu bwotegekamu omwana bw'oyagala abeeremu naye nga ne maama we alina obulamu bwakolaki bwalimu kati buli w'omuwa omukisa okugendako ewa maama we olina lesoni gy'oteeka mu bwongo bwe etalinkake nti wemba ndi ewa ddadi emmere tugiyira ku dining wemba ndi ewa maama kateni yeyawula ki ekisenge kakati awo ng'omuntu naye ajja kumaliza asenge gye because wagenda mama alina mama byamugamba naye obeere watata waliwo byawulira so kati kijja muyamba okusengejja okusobola okufuuka omuntu ye omutuufu gwe yandyagadde okubeera omuwadde balance omuwadde opportunity okusalawo omuwadde omukisa okubalansinga okumanya kyekituufu kye yandyagadde okubeera nakyo ekyokubiri nze ndowooza ku bazadde naddala nga mulina omwana the moment you realize nti kirabika ekintu tekyasobola kutambula ekisooka mwesonyiwe ebintu ebikyasinze okutabula actually abaagala nakwe kwekyawa ne musigala nga mweyagala mukazi n'ogenda ew'omusajja ne weebaka naye ekyo ekikyasingirira okubeera ekizibu the moment w'okizuulira nti omukazi oba omusajja tokyakolagana temukyasobola kubeera mwenna ekisooka buli kimu ekibadde kibagatta nga mmwe ababiri mukijjeewo kaakati mufune omwana abeere wakati wammwe and forgive yourselves mwesonyiwe omanyi okwesonyiwa kuba kuzibu naye mweveeko don't talk about yourselves mwogere ku mwana mwogere ku moment z'omwana buli we munaafokasinga ku mwana temulina we mugenda kwesangira mu ababiri temina mugenda kwesangira bamanyi obbawa abaneiba baffe ne babagamba ayi naye maama gundi tata ono omwana ne mubategeeyo ne bababuulira mugabo ennyingi z'abasajja abangi environment si nnungi ku mwana w'omusajja and all that me I believe nti ng'omuzadde era ayagala kale oye maama w'omwana wo ate nno obuzibu sina mwana gwe nga wamukwanira wali tobiraba so mutuulo mugambe naye mbadde oba n'omwana asobola pikingayo emize bw'akomayo waka n'ogiraba nga ddala ddala tagiyigidde wano yagijja wannyina oba wakitawe gye wamusindika oba ajjajjaawe so kyekintu kye musobola okwogerako naye nga kiri ku mwana not judging means nga bwe ntwala obulamu bwange because lugenda tutandika luyombo nga wansulawo singa wansulawo nandibadde mbikola naw kidde kumwe rather mwogere nti omwana twandibadde tumukuza bwe tuti omanyize mbadde ndowooza baganda bo bano abalenzi ababeere ewaka bano omwana wange waabwe like find a better way kuba omuntu ogwamumanyi engeri gyapasivingamu ebintu de wabitegeeramu mukyogere mu black and white kibeere nga kigasa mwana naye bambi abaana mubawe bazadde baabwe nga weebali tewali kikalubiriza bakazi nga kukwata mwana naawe omuwa omusajja nga talabirira mwana wabula abasajja babika bingi lwaki tebalabirira baana wali omusajja nga bamuggyako omwana taddamu kwagala kumanya kigenda mu maaso ekyo kyokola kikyamu ekyokubiri abakazi muteekawo embeera ekalubiriza omusajja okulabirira omwana for example buli musajja yenna olina obbaako ne standard y'abaana mwe balina okusomera nze abaana bange tebasukka 5,000 tonkaka
so bwebanga mpulyanze njaga mwanga somene mu wakakadde kongereko oli bwakwata no bwekwataaga buli mwezi make sure nti zigenda kati mama aba yawuli owaye nasomera mu lyabubiri yamanyi so naye totandika yes ayinza okukakkanya tolina na sente omuteerako sente mmeka naye at the end of the day byonna byayoga tebisangula musaayi gwa mwana mu misuwa gyo so buli kyokola lekera okukikola olw'omukyana ddala wabanga yakulemerera okumutereeza ng'oli naye kuwaayo okulowooza nti ogenda mutereeza ng'ali mukazi goke kubanga ali n'awa musajja mulala so the moment she moves out oyo mwesonyiwe munaabe mwesonyiwe fokasinga ku mwana we ate omukazi musajja munaye omuntu akwagalira omwana naye obanga bamukyawo otya munda muli otuka time n'okkakkana so engeri yokka gy'osobola okustabilizinga relationship yo n'omukyala oba omukazi gwe wayawukana naye kwagala mwana kumwagalira mwana